Gracious bacho emyaka 12 yafudde nga badde muzimu kibiina ekyokutaano ku ssomero ly'abato Nasalani Primary School nga badde amazima ku n'ekitundu nga abeegaseeko kigambibwa nti omuyizi yafudde mu kibiina mwabadde ne badde nga basoma ku ssaawa nga nnya oluvannyuma olw'okusaba omusomesa abadde asomesa agendeko mu kabuyonjo wabula ntakoma mu kibiina kino kiraliikiriza abasomesa abatandise okumunoonya abo babadde bamunoonya bagudde ku mulamu gwe mu kiyumba ekiriraanira ddala ennyumba omusolo asikaali w'essomero nga gusibiddwa akagwombola gakagwa bakasibwa ku musumaali ku kisenge wano bayise abakulira essomero nabo abayise poliisi bambika okuva poliisi empiki baatuse mu kifo kino nembwekonga oluswabula ne berema okugyawo omulamu nga bagamba nti balindako ali bava mu disitulikiti Mityana okutuuka nnyina omwana Ssenamuyembe olutuusa atuukidde mu kkuba miranga ng'ategeeza nga omwana bw'atasobola kuba nti yeetuze ng'agamba nti byandibamwekubaane okwetugira ku kasumaali bannange ye yakakonyeyo akasumaali taata ono gwedayogera bwe ziribanga mu ttaka agambye nti baali bamulali kukunona omwana we nga 17 omwezi guno wabula yewunyiza nti balinze namukunona n'afa mutwala ku luli n'omulemera ne ku luno waŋŋambye bye waŋŋambye pulosi nekugamba mwana mumutegeke nakuza mwezi 17 zo ŋŋambye eza vidiyo omwana mutwale poliisi oluvannyuma egiwa omulamu ne gutwalibwa mu ddwaliro eggwa mu kukebejjibwa abakugo bazuule ekyamuse abantu 6 okuli metro n'essomero Harriet Mary Najagala naye asikaali bakwatidde okuyambako poliisi mu kunoonyereza. Najagala tuwulidde byabadde n'essaawa ye basembye okulaba omwana zabadde 10 ne mbagolokusa ne bagenda okunaaba bavudde okunaaba ne baorganizinga ebintu byabwe ne bagenda mu kyaki ne bavudde mu kyaki ne basemba Ronald Musoke nga yamyuka omukulu w'essomero ategeeza nga wataliko baane ku nfa y'omuyizi ono. Embiranye otumala inakubeerawo naye nga siga nti badde n'embiranye kati kino ekiguddewo kobiri guna kunyamuti kuba kati awuli obusonge kyokka abakulira essomero basibuuse empisa ne bakulemeramu agavubuka gakawula agakidde mu Namuli wa Bukedde TV Joseph Kirobert bamukuba agakonde bw'abadde ageza okukwata amuli g'okufa kw'omwana bankuba bubi nnyo ekibinja ky'abasajja abatusazeeko nga tuli ne poliisi ono bakubye nga n'abasirikale ba poliisi balaba era bamunidde kamera ye nga mu kisita kino Approach Nabisago kino bayogedde engeri ekibya ky'abasajja ye kyamuguddeko ekiyifuyifu ne kikuba akakonde n'ensambagere bankubye ebikonde buli wamu ku sayidi y'omubiri mu mutwe mu lubuto buli wamu wonna ekyennaku nti bino bigenze mu maaso ng'ate ndina abasirikale be basinzizza amaanyi banamawuli tukwegane nabo tubawo information entuufu kubanga okumukuba tekijjaawo incident yabaddewo. So ono twagala okusabira abakulembeze b'abasumba bwe babanga balina enewe batunule mu ky'omusajja ono n'essomero lino eryabato kubanga tufunye incidents nyingi nnyo abaana abatulugunyizibwa ku ssomero. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Katonga Lydia Tumusha avumidde ebikola by'abantu abakidde kinobe ne bamukuba. So ekyo ekikolwa tukivumirira ate n'abamuwulire bavuddewo keesi wano ku gundi ku police station nayo tuli mu kuginoonyerezaako. Ono ayogedde n'engeri poliisi bwe bakalina okunoonyeza ku nsonga y'okufa kw'omwana. Ekirungi wabaddewo ne kamera oba oyingira ebizimbe ebyo nazo tujjeeyo tugenda binoonyereza already tubisubmitinze mu forensic. Simon Sekidde ne Joseph Nabi bakusakidde guli ino Bukedde TV.